Mukulu Mastoni ntegeeza mayinja ayongera okweganayo n'atugamba nti nedda. No. Oh no. Ganda ajanga twawula abantu enaku ne balina bagamba gundi yayambadde simanyi Gomez n'agenda n'alya ssente mu State House gundi byonna biba byakwikeninga kakati era ntudde n'embuza ttiimu yange my team lwaki ekintu kino kyennaliwo kinze nga nsubira positive result lwaki kivuddemu negatively and actually wokubidde tugenda mu meeting of how to put issues right ogenda kirwaninga ng'era still okyali nga coordinator people wanga wali olondedwa ku kifo oba ekifo ogenda kita lwaki kifo kitambi n'ensonga bbiri zanjawulo kino si bya bufuji no social things kiraba ate ensonga lwaki ensonga zange zibiri political nta ate nzire ku shushu bino ebitosobola obitambuza biri nange nfunirako akasente wembaako ne bennwaniridde nange omuzungu nabwe mugamba nampa akasente omuzungu awonyebonye okusinziira ku Mayi Mayinja agamba begomba mumulabiranga ddala ye akyaliwo newankubadde nga kibadde kinaawuzibwa mbu sente zino mpozi ezimu sponsoring ziva mu State House agamba nedda ebintu bye yabyetandikidde era atandise n'okugula bukofiira na butishirt olaba omusajja wattu n'akatransport k'abamawulire kabadde kamubuze abagamba nti wadde NGO naye fanda waayo atali within Uganda nti era sente ziva mu State House no kakati fanda afandinze kati ekintu essaawa eno kyennaakafunawo t-shirt na bukofiira nze nabeegulidde ekifo wennakoledde kalinda ffe wetubeera wennakoledde bannamawulire sirina gwe nawadde ssente nti bannawadde ssente waliwo abantu nga basatu nabadde emitwalo ebiri ebiri nga bamenyedde ku transport kati fanda abayambadde abantu byonna babikozesa okulwanyisa ekintu ekitandika Oh no. Mwami Mayinja Ronald alabika wakukwata ku bayimbi banne ku luno bafune ku ssente eno yo mission abantu bakugagawalira ku Mayinja ono emikutu gy'emirembe gino ngenda kuyita emikutu mingi okusooka emikutu gy'ennyimba ngenda kuyimba ennyimba kuzannya emizannyo nga neetegattibwako n'abayimbi abalala nga baadvocatinga for peace mu ngeri yonna ye gy'abalaba mu peace kasaba nti gyasaba oba agisaba mu maka oba agisaba mu ki asa kiba nti olimba luleeta mirembe abo nja kuba nawo abayimbi olinawo ab'enkalakalira oba ojja kulondanga randomly nti era ono kaakoleyo oluyimba nolwono kaakoleyo omuzannyo oba olina ababo b'olinago sirina bange bendi nabo njagala kubayita buli kukunga nga bwe njogedde oyinza okunyambako oyinza oli okubaayo ng'alina oluyimba olw'emirembe nage ntukwasaganya sina bange ng'oggyeko gwe bantu ki abalala b'oli nabo mu NGON abali vibrant abasinga badde nabo wane Makere kuba amazina b'emyaka esatu nga baŋŋamba the same peace for all for peace peace for all so naye ne mbagamba mumale okusoma nange mmalirize okusoma okusinziira ku Honorable Katolu Wama Mpozi aludde mu bintu bino era ffe tumuleeta Mpozi n'asunsula ensonga agamba omwami Mayi Mayinja kabala kafu ak'okubba abazungu olw'ensonga abazungu tebalina ssente kubanga ate bali mu Afirika babba oyiro naye bw'abanga akasente wakukajja mu State House ekyo kiri oke abazungu alina capacities ezirya abazungu nabo tebalina zakumuwa kati bagenda kutola kukiba muwe nabo bali mu kunoonya ssente mu Afrika bali mu kubba oyiro bali mu kubba ki abazungu mpozi ayinza okuba nga yabaze Museveni amuwe bw'aba nga yabaze Museveni amuwe no problem sinatindinga n'okuba yamuwadde oba nga yamuwadde there is no problem amuwe buli omu afuŋŋane waafuŋŋanira wasobola okufunira ati waleero abantu badde sinze kuva kugamba nti ate avudde mu Bobi Wine ate yazaalibwako ne Bobi Wine Bobi Wine yali ayingira ebyobufuzi agambako Mayinja nti ndiyingira naawe buli omu ali ku lulwe buli omu apanga bulamu Iya Emmanuel nkubuzaako agamba Kibuyaga kali tikule nyumba lwolimanye ekiri munda ebuzaako ku manager Umaru Sako Nation Law Minister Boy ekireka Edoka Management kubuzaako nnyo nembuza Chris Aaron Eva Boss bambye nnyondo 8 naye bazibala batya baze ku luno naye ngagenda aterera mu kompola kale bawanyawulo kale Banna Wolokoso family we bakugambanga okutuula wano baba bakuwadde okulaba ku binene kuba buli olukya wabaawo ekizuuka wiki ku wiki wiki eno nafunye essimu nga efubutuuka mu bitundu bya Busoga eyo ng'abayimbi b'eyo nno beemulugunya oba balabika okuba nga si bamativu ne ku muyimbi ffe gwe tutwala gwe tumanyinga Kasada John aka John Black abangi ffe gwe tumanyinga Omusoga Nakinkwa wedde emirimu
kanateba abakulu banene bamwe bemulugunya ku muyimbi ono era n'okwemulugunya kwabwe netugezako kubatera tugezako ate tubuka tusaako waneno asobola kubatenga naawe okuwulira abona abawuliza ba Wolokoso ku radio Simba batumide konyera mbagala nnyo amanyanza Mr. Kat Isaac nga ndi musoga mesenze no busoga njogera oluganda lwa nsonga njagala okubanga tuwuliziganya nga message yange etuuka wonna ensonga nga ffe kale etuluma nga ffe central anga abantu batwala nnyo John Black okuba nti musoga ng'ate sina musoga ekitabo abantu bangi bava eri ne bajja ne basenga mu bitundu so omuntu bajja n'asenga mu bitundu oba famire ngeri mu kitundu tabeera wa mu kitundu ekyo fine John Black is an Italy naye ate mugwere John Black mugwere okusinzira mpozi ku muvubuka ono agamba nti John Black ayimba lugwere wabula abaganda bo ne balowooza nti ayimbye lusoga wano mbufe ne tumukwata ne mutega ku namulondo y'abasoga namusaba ave ku namulondo yaabwe agenda atule ku kamwasa jjute akabagwere kubanga gyasaana era ne woba bengo following music ye gwayimba oluyimba olwatamukiza abantu nti musoga mbumanyi obairo boobeerawa olwo si musoga ekigambo obairo boobeerawa kya lugwere obairo boobeerawa obairo boobeerawa obairo boobeerawa kale kiranga kya musoga kina kuba kitya obairo obaawa era obairo osulawa tekiri nti obairo boobeerawa obairo bootulawa olwo lugwere otegeera kati kugamba ne mumutuuza ku namulondo ya busoga eyo mu centro otegeera kugamba ffe kyetwagala mumufunyireyo kamwasa jjute akabagwere kwabatuula abaana abasoga balina okulwanira ekifo ekyabasoga otegeera okusinziira ku mwami ono Isaac eyasowaddeyo okuva mu bitundu by'ebusoga eyo agamba nti kati bonga bo tebaagala baagala bateekewo okuvuganya John Black wayimba oluyimba lw'olusoga ne luggwayo awo nga yayita omusoga ajjudde luno no lwandiba olutalo olupya olubunjiddwawo mu kuyimba kati nga akakasa nti musoga alina okuvuganya ku ntebe y'obusoga ng'ayimba oluyimba olw'olusoga atukakasa nti naye musoga nomuwulirako ng'ayogera yayimba ebintu by'olusoga n'ayimba munyimba ze bw'aba ng'ayimba atuyimbire oluyimba lulamba kuba ne Bobi Wine naye yayimbako olusoga mukyalo kiraba kitegeeza nti musoga ayimbeyo oluyimba lwonna olw'olusoga bamalo bayimba ennyimba ez'olusoga ne bazikuba wali abantu bangi bazze bagava n'okuyita bayimba ennyimba ez'olusoga bazikuba wali naye akikoleko bwetwagala omuntu atuula ku namulondo y'abasoga eyo mu centro wammwe ng'asobola n'ayimba olusoga yongera okubuuzaako era gy'osinza okuba mpozi nga towuliza Wolokoso ku radio Simba ne tugamba nti osobola okubeera mpozi nga ate otufuna ku www.afcloud.com n'obeera mpozi nga ate tutambulira ddala bulungi nnyo oba genda kati ku YouTube genda wali kusumia wali icon ya YouTube ginyige genda wali eyiteekamu ekigambo wali search teekamu ekigambo nti Bokati TV oba teekamu Kakalam Times osachinge genda wali peesa erimyufu erya subscribe osubscribinge ogenda kubeera mpozi nga ate otufuna bulungi nnyo ne tweyongerayo omukulu ono Isaac agamba nti okusinzira ku John Black ayimba oluyimba n'omala wiiki namba nga tonnategeera omukulu ono babadde ayimba ku ki n'okinoonya nga tokitegeera n'agamba nti kale bw'abanga ayimba mu lusoga olutuufu nga talumye mu kigambo nga ye wano wagenda okukikuwa nga agamba omusoga omutuufu taluma mu kigambo akireetanga bwe kiri tutegeera nti kale eyo omusente waliyo omusoga atukiikirire era bambi yena eddoboozi lyaife alituusaayo yatwogerera kuuku aye era kiru yayemerera nga bwebwebwe ate ogenda okuwulira n'okuwolokosa omusibayi ne beyayimba nga abantu bakomplaininga simanyi oba sawundi teyali kiriya sawundi tetali kiriya bwebigambo John Black ayimba oluyimba nekikutwalira wiiki namba okutegeera ekigambo kyayimbye ati esitayiro sebo tutabuza abantu omuntu yenaye n'omusoga taluma mu kigambo era John Black wabanga ngenda omutya mubuuze bw'anonyagira omukubira oli omukobe baba emanayo nfunda tereera netweyongerayo okusinziira ku muyimbi John Black alabika okubanga si wakukkiriza kumugyamu bwesigwa atyo kale wabaga naye kabwino konna kaleseeyo omunywanyi ono kwe kukasoolayo nawe okawulire
Wawingira yesaga so bane question zenzo omuntu alikoje nejembe sobola inkulembeze nya yakasada mu bantu batanya batanyiri nya yakasada abanyijunda people know where I come from I'm proud of where I come from ndio soga wiwa ma sasa wakogera ku freedom city no deny wabula nyimba zange zingina zisemanga kukinyi uje wali wode okay abayimbi beye busoga abantu beye busoga inadapu n'abantu ndabona kubanga tena tempola sola nyangeza kuwanika flag jemba where I come from bwana mama wange mtoka tata mtoka jewaliye busoga I always consider tegeza sera biragina sana sobola ompira wetu wasomera nga sina kuanda primary school ndi busoga yajange ngungi musoga no kata na John amusoga tegera sesoga omuntu yomano kubanga aje buli mukama ni kunya ntera onga yiye zinajja kujja kampala na linze kusoma tegera kinafina ato mwaganya okulanga nso okuyimba n'ekitandika okay John ekigambo obaido berawa kya lusoga oba kya lugwere ekigambo kiri mu luzungu nakigatta mu luzungu n'oluganda by the way kakalamu berawa by the way oberawa okusinziira mpozi kwa Isaac agamba mbu omukulu ntasobola kukola wadde speech y'olusoga bw'aba kale akisobola ayimbeyo oluyimba lumu lwokka lugweyo lwonna kuva ku epaka ku zedi nga luli mu lusoga awanike bendera ya busoga freedom city okiraba yawako sikiona y'olusoga lewe yaje jinja ate yajibawa n'abagamba mbenda ino webale ekigambo mbenda ino teyata kimanyi omuntu yena asobola okutegeera olulimi ng'omuntu tegeeza nti ba mu kitundu ekyo kitegeera twagala kiri kimu John Black bw'abanga agamba nti awaniridde bendera Italy ayimbeyo oluyimba olw'olusoga ey'abasoga ayimbeyo oluyimba olutukakasa era awaniridde bendera y'abasoga ye bannanga omuntu wabanga kale katumutwale nti mukazi nti agenza afundidde oyo mu centro tabeerako n'abamuwerekera okuva ewaabwe bwe bamukyaza ku freedom city mwanyiriza mu music industry waliwo omusoga yena gwe yayite yamuwerekera nekibaluma waliwo gwe yayite yamuwerekera tubuzinze nkubuuza ddala akakasa nti musoga ng'alina ne banne be yeeganja amuna ekintu kino tukikubye twena tuviire wala muje mumperekere era abasaada baananiriza muje mumperekere otegeera ayi yakikola kwani gwe yayeta kunaida n'amuwerekera nze na Didi okusinziira kubasoga bano banywanyi baffe bano bagamba nti munywanyi John Black agezezaako nnyo okubasibira ekikokolo kale we basabira atusibye nnyo ekikokolo fe abali eno mu centro we basabira ati bwe kiba kyetaagisa nga kikate ni kino ekya Black asobola kijjawo abaana bayitewo kye tuba tukola bo beeyitirewo ebisajja biberi bebalimba ne bizibikiriza abaana wama tuleta music owabasoga era mwajja mwagana kale music tujja muleetera abaana bangi ekikate nikamute mwasimbawo mukije mu kkubo ly'abaana ate mukije ne ku ntebe ya busoga eri mu centro munabagambye kale mumujje kuna mulondo y'abasoga alina ogivuganya aba musoga kale muge mazima twavayo ne tubabuulira ku listi y'omukulu Bebekul era mpozi bangi bagikomentingako bingi nga mwalinayo nalebo katolubwama naye mpozi bya commentinga ate ba comedian abasinga abamu mwe muli Madrat ne Kiko babijefuna ne bagamba omusajja oyo akomentinga ku bayimbi ngani ekisooka yagwadda akwasaganya ebintu byategeera kubanga katolubwama kati ali mu bya parliament ate nayo tabitegeera bulungi abiveeko ebyomuziki ne art takyabitegeera biviireko ddala kiyinza kuddira abantu bannaku bakoera mu mabaala singa 22 ne bataweza sente ate nanuka okwogera nabo ekyokubiri abantu mukulu